Utogera kati nga Jesse Muyingo yalangiridde tagenda kuddamu kuvuganya kifo kya Parliament bamunanika kubanga akaliro kookya eryanda lyokya ground eyokya nedda omanye ge mawuli agaliwo. Yes, nze mukyala Muyingo nasoma naye plan mukyala we. Yes, naye Muyingo abadde ajja kudda naye ekintu ky'omwana ono eyafiira ku ssomero kyagenda political ekintu ekyo. Yes, so nekyamu affecting tosobola kyogera, is a prominent man ne byonna ebyaliwo byamu affectinga nnyo ne mu constituency. Yes, ng'agaba bulangiti era abadde ajja kudda naye ekintu ky'omwana ono tekyamu affectinga nnyo. Nze mu kutegeera kwange okutono kyekimu ndowooza kubyagana nti ekyokubiri mu Buganda bwe mugamba nti temuwagira NRM kyova olaba Abanyankole bazze bangi ne beesimba mu Buganda. Ate bad luck muyinza okusanga nga n'obululu babufunye so temukaaba. Semujja bamwesimbyeko kaaba Kananula simanya batumweki sibe bamwesimbyeko. Buganda mwagadde nnyo okwefuula opposition. Si kwefuula. Sooka owulire mwagadde nnyo okulaga nti NRM temukola ki. Anti mukozese bantu. Ekyokusatu n'abagirimu tebaagala kuvaayo okulaga nti bawagira NRM. Naye nga bwe kutuuka sooka owulire naye nga bwe kutuuka okulonda balonda NRM. Kakati bwe muba musazeeyo ne mwesibireyo mu mayumba. Kakati baabaleetedde Bakananula, baabaleetedde batumwebaze, ye nawo awalala. Ndoza ne ku meeya kuliko Omunyankole. Kakati bad chance. Kakati bad chance. Bwayitamu manya nti Omunyankole yagenda okufa. Luhindi ebyo wesiriwaza kkiriza obagaana emirembe gyonna egiriwo ne tukola bye twagala ne tuvuma Museveni ne tumukola tutya ne tumujolonga tekiina gavumenti yonna gye kyali kibaddemu era tekisoboka. Ze gavumenti nzibaddemu mbadde mu bukulembeze okuva nga ndina 16 years so manyi what it means. Okitegedde naye kakati mwe bwe mwesiriwaza ne mugamba nti nedda banatula bati nga tuli ku tikiti ya NRM tetujja kuvaayo ne basirikireyo mu mayumba batuke ku ssaawa esembayo bagende balonde. Kati Abanyankole bazze paka mu Buganda. Kati mwe bwe mugamba nti era abasajja bamanyira batya ng'osirikidde mu kikomera kyo. Kakati ebyo ne mubisoponsanga naye kati nze point yange enkulu kibaita service delivery ekisinza obba kubisa wano n'ebyo byonna byolaba okuba nti namwe tebavaayo kwogera tuwagira NRM. First of all, bagira bange NRM etakyalina makulu gye bali. Kyova nti no bagigambe tujja kuwa kalulu. Kyova nti bulondo okujja wano kati embooko evuga buvuzi. Evuga kati byadde kawe bibaweswa bulu embooko yavuze kakati omanyi wanonya asoko uli. Bibongera babulu ebyo. Wanonya nnyo ku issue ye Kawempe ne nkudojinga mpaka lwe yagwa. Naye ekikulu kiri nti mu Buganda NRM yakomyewo. Oba oyagala oba toyagala is back. Mugenda bagamba ki abantu kuno. Ekyokusatu obugagga bwe muyina okuva NRM lwe yajja mu buyinza mu opposition terina wa NRM abuyina and you can't do accountability for that. Mubasibe ani ayagala obbasiba Museveni yesize empisa ze kubanga singa zaali gavumenti endala nga bwe zaalinga mwana w'emyaka 18 oba 2 nga tosobola kuvuga benzi ya milioni 3. Where do you get that money? Kakati bade tuna big wings within NRM ade bikonge by'amaanyi Buganda wano kumala ebbanga. Rosemary Seninde une yakafulumye takadda yagambye man nali njogera ne kusenga ati ya apya Godfrey ndekamu kakati nkulaga goloza nti era mwe spepiri mu Buganda region wano ate nzonsesa kakati mukyala Seninde bw'abaganya okudda ati wulira mukyala Seninde bw'abaganya okudda tonga nti teri wa NRM omulala agenda okujja kubanga wa mukyala Seninde kyemmanyi weesimbyeyo Rose Kirabira yali RDC Nalongo kati weesimbyeyo naani omulala ndoza balinga babiri aba NRM waliwo omukyala omulala erinnya ndyerabidde kati n'oteekako ne ba independent ndoza kyensuubira by the way tujja kufuna independent nyingi kakati bwenkanya mu kibiina naye ajja mu kamyufu talina kujja independent ekyo bakimanyi era mwabeerese no participating mu elections za primaries kasita ogwa
kkiriza obwagaana linda emyaka 5 giggweko olyoka okomewo. Kiri mu mateeka ga Kiri mu tteeka lya NRM. Ekyo. Yes. Okay. Itteeka lya NRM. Era bw'owulira nga toyagala ojje lwa mpaka tojja mu kamyufu. Tojja mu kamyufu. Tukwataganya. So kaakati waliwo abaganya okujja kati nga mu Central Division sijja mwogera linnya aganya okugira mu tikiti ya NRM. Era owa NRM alirayikira okujja an opposite naye ajja kujja independent amwesimbeko. So kaakati ebyo nabyo mwebiri. So Wakiso tulinde tulabe omutuufu ani agenda okuyitawo kuba n'aba independent abanajja independent nabo mwebali n'abajidde ku tikiti ya NRM nabo mwebali babadde nga basatu ne Seninde ng'omaliddeko. Anawangula akamyufu era amanye nti waliyo ba independent abagenda okwesimbaku. Of course be NRM. Anti kakati mu opposition ekyo kye kyabalema ne wamwe mu opposition. Ne wamwe mu opposition. Muyinayo abaffe.